Yes, Faadi TV yojimbaniza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyege ne kade kadama sibirungi ku side ye boss omwana wa boss yamufunisa olubuto onagamba nti agala kubanga alujjamu awuli ayitamiddwa kubanga agenza ko kubanga ayiya obuyambi bonna bukyamubuze ngenda ko mbikutusako byonna ne bagita Faadi TV gimuli mutya mwasuze mutya mwina bagiye kumirako updates simba nazo zibastambula ko tutegwanga Uganda comment section weli yawo oba kabontera mu comment section atosigala nga hoja kumite ku mwana mwala yoyo yali agenda kuba kiyo mu gwanga ya Saudi Arabia wali mbasajja abawalabu n'ensonga zimutabuseko situation is getting worse each and every second mukazi watu mu kiyumba gyali tatebenkedde na mirembe kubanga kiraga ne boss we tamanyi nti ali buto kubanga olubuto alaga nti alumukweka ayambala ebijojowe okufokolanga akweka olubuto omwana wa boss agamba nti yamukaka namufunisa olubuto luli myezi 5 lero nagamba ateekateeka kubanga afuna makerenda okubanga alukukunulamu alujjemu ebiseera ebisinga embuto zino abakazi bazijjamu nezivaamu bulungi naye ebiseera ebisinga oluusi percentage wagamba emikisa giba mitono oluusi okusimatuka temulowooza nti abazijjamu ne basimatuka nti baba ne percentage y'amaanyi nnyo ebiseera ebisinga ekintu wekitakutta toddamu kuzaala bw'otafa ebiseera ebisinga toddamu kuzaala percentage eba ntono era bw'olugyamu ne luvaamu obanga eyiwali eno gamba nti saagala kuddamu kuzaala obanga eye asanyizaawo system yo ey'omubiri nti saagala kuddamu kuzaala bw'ojjamu olubuto olwo oba si ekyo obanga eyiwaddeyo n'okwewaayo nti kanfe mbagambe nti percentage eba ntono omuntu bw'ojjamu olubuto okusimatuka ku ebyo bibiri obutaddamu kuzaala oba okufa ofunako kimu era abazijjamu embuto mukimanye ku ebyo bibiri oba ofunako kimu mateeka toyinza butafuna result kwezo kubanga ebyo ebivaamu zibanga ziri repercussions ebivaamu results ziziyinza okuvaamu okufa result oba otaddamu kuzaala result kakati gwe bw'ogenda okuzijjamu ogula makerenda agajjamu embuto manya nti ku ebyo ebibiri ojja kubaako ekimu ky'okwasaako oba otafa tojja kuddamu kuzaala gwe bulaba ng'olugyemu n'otafa manya nti okuddamu okuzaala bisiibule era kadamu ono bwana bakoze ekintu ekyo ku ebyo bibiri abeeko kyakola ki kyasuubira mukazi wattu asobeddwa ayagala kulugjamu awulira asaba kwema awulira yeetaaga nti oba yali badde ava mu kiyumba kino era ono abudde n'asaba ba Henry Mawanda kosani Henry Muwonge manyi Henry Muwonge asinga okuba nga abeerawo abaana bano bankuba ki bamutawaanya nnyo bamumenya nnyo ne munange takoowa kubabeererawo takoowa kubayirawo mubiri era asigala abasapootinga mu ngeri yonna Henry Muwonge bambi omwana oyo abeereddewo nnyo bankuba kiro ebyaddala ebyalaali abaana bano ababeereddewo nnyo nga gyenkomeza mubaye nnyo okubanga munfollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyigana ne mumusabire munnange enkuba kyeyoono asobola okubanga avuunuka obuzibu buno naye nga banaye simanyi ngeri ayinza kubanga avuunuka obuzibu buno bw'amazima nze solution gyendaba yakuva mu kiyumba ekyo naye kakati agenda kivaamu alagewa katulinde tulabe Henry Muwonge agenda muteekera ki kubanga alina engeri gy'atera okubateekeramuko atuuse ndowooza okudda e Uganda ono omwana ndaba nga atuuse okudda e Uganda kubanga ebiseera nga kampuni zino ezibatwalayo oluusi nabo bagamba munnange bw'onaafuna obutuufu twagala kubyeyingizaamu kati ono kampuni sibira nti eyinza okweyingiza mu nsonga zino kubanga oluusi kampuni ezimu bagamba nti oluusi ebintu ebyo babiteesaakokko waliwo ebintu nga tebajja kubyeyingizaamu kali kutonza banyumiza nti banfunisa olubuto era oteekateeka kufuna banno balala b'osuubira naye so si kampuni eri ebintu nga teyagala kubyeyingizaamu era mwana mawano simanyi bwagenda kubanga akikwasaganya
simanyi ngija ngenda kubanga akihandolinga kubanga embeera ekalubye ebyaddala. Mwongere okubanga mumusabira naye nga ebyokugyamu olubuto asuubire bizibu byereere kiyinza okumuyambako boosi obutamanya naye z'abasuubira teziba nnungi ebiseera ebisinga teziba nnungi bazijjamu embuto naye abasinga oluusi bafuna kwegamba damages ez'enjawulo mu sisitimu zaabwe ez'omubiri omwo. Damages zibaamu, toyinza butafuna damage ng'oggyemu olubuto, toyinza butafuna damage gwe n'obeera ofa otya, toyinza butagifuna. Ebyaddala damage era ebaawo ebiseera ebisinga damage esinga okuba nga ekakasibwa eyinza okwapeninga yabutaddamu kuzaala. Eyo yo eba esuubirwa. Oyinza tugesanga embuto zifuna naye nga zivaamu buvi zokka. Oyinza okola nga luno oluggyemu bujja n'ogamba kangezeko n'ofuna olulala ne luvaamu. Ziba zejjamu zokka nga titozijjamu bw'okola kino eky'okuluggyamu n'olugyamu luno lw'oba ofunye n'olugyamu bw'ojja n'omira amakerenda. Suubirayo biri nti zogenda okuddamu okufuna zijja kwejjangamu zokka n'okugezaako obutaddamu na kuzifunira ddala noba nga tozifuna. Kati bino oba olina okuba nga obisuubira era abagezaako mulina okuba nga muziggyamu embuto bakalaaba nkuba kirwa kitemugenda nga muli ku family planning. Abasinga basabaga bagende nga bali ku family planning eyo mbawala bw'ogenda okucapa nga family planning ezo za bbanga eribeererako ddala. Basiba babagamba naye abasinga tebabigoberera. Newankubadde agamba nti mwana wa boosi we yamukutte ne munnange oluusi beetaaga zi family planning zikole ki zibere kubanga abasinga bagamba nti tuyinza kumanya oba kyabadde kituufu yakutte oba naye wabadde oyagadde. Kugamba tibitegeerekeka. Ali mu maziga asobeddwa jjukira omuntu ng'oli buto oba tokyetegeera n'emirimu oba tokyakola era boosi we ajja kumanya. Tayinza butamanya kati emirimu n'agikola otya ng'oli buto mazima ddala. Sinabanga boosi we ajja okutegeera. Bambi mukazi wattu Mukama amusaasire amuyambe asobola okuba nga avunduka. Kani nendabe enemonge byagenda okuba nga amukolera. Subscribe bw'atonyige ne kade mpe bulungi.